abaana enzaalo ezeeruka nga bakolera ebitundu by'enjawulo kulina emitala mayanja batonzeewo ekibiina ekibagatta nga famire emu nga bakitumye Lukaya United Family nga bagenda okwekumakuma bakole ebyongera okukyusa Lukaya tukale n'omutindo ekibiina kitongoleza ku Nana Hotel Lukaya ng'omugenyi mukulu abadde mmeeyo mbereberye Haji Ismail Yaza basimye okulowooza ku kitundu kyabwe. Katikkiro Mayiga kulwanira Buganda kudda ku ntikko nga Lukaya paata mu Uganda eri wansi kati mwabana kye mukoze kyakutwala Buganda ku ntikko Buganda ennene ne Lukaya. Abakikulembera okulitwaha Zed Henry Stewart Kagwa George William Matovu Robert Bob Ndawula n'abalala banjudde ebigendererwa bye nga baagala okukyusa ekifaananyi kya Lukaya nga wanafuukira municipal ng'aweesa ekitiibwa. Nga bw'ogamba nti oli musajja nga bagamba oyo muyaayi, bw'ogamba nti oli mukazi nga bagamba oyo malaaya. Kati awo we twagala okumenya tuveewo tubalage nti Lukaya kibuga ekyeyagaza ekisaanye n'okufuuka municipal. Era nga mutabamiruka eno okusinga essira tulitadde ku bwegassi n'engeri y'okukyusaamu ekifaananyi kya Lukaya. Bategeeza nti okuva mu mwaka wa 2000 twatandika okufuna abaana abasomye ne batikkirwa diguli esooka n'eyokubiri n'obukugu mu mitwe by'enjawulo ng'obusawo abulinamu ne bannaddiini nje kibaaliza okugatta amaanyi n'obukuba bukozese okukyusa Lukaya abakwatizaako abakulembeze mu mirimu egy'ekikugu n'okubasakira. Abasomi efuna ba father, efuna ba doctor, efuna ba auditors, efuna ba accountant, ba lawyer bonna batandika okufuta. Ebyenjigiriza bikyuka, buli kimu kitandika okukyuka. Kati olwaleero olw'okubeera buli kimu tusobola okikola tukomyewo tutwale ku Lukaya ku kiddaala erinaasinga okubeera erya waggulu. Eyamya okusagulira abaana abasomye basali matendekero aga waggulu okuyambako abasikatidde emyefuna bongera okufulira Lukaya ow'abayivu wano miba munaabwe era mmeeya aliko Charles Tamala ategeeza nti wakwatidde enkasinga Lukaya akyayisibwa bubi n'amataba mu budde obw'enkuba. Emyalo egitwala amazzi tetugiyina ate era hadi n'ekibuga wakireka tekirina pulaani ya myala n'olwaleero kubanga amazzi gakola bubi naye abakulu b'enkola nabo mu kanso twakkaanyiza tukole drainage channel ate tulayingeje tukola emikutu egy'amaanyi. Father Godfrey Kato Katuma nga n'enzaalo y'Lukaya yasinyukidde banne okutondawo ekibiina. Era okukulaakulana kubanga ate buli lwe tukolera ewaka n'okunyweza baganda baffe ate kyongera okuyitimusa ekitundu n'okwongera okukuuma obwa Sseruganda. Yeewaddeko obujulizi nti omu ku bibala by'e Lukaya ng'aye ne bandi bakyusiza ekifaananyi kibi abantu kyali batwala mu akabuga kano kikalimba malaaya n'abayaaye. Basomesezza abalala Dr. Moses Byansi Kalyango wa Big Pig n'omulamuzi yawumula Moses Ndifuna balambise mu bukodyo obunayamba okugusa ebirooto byabwe abiyisa mu kwegatta. Naye nga bamutaddewo enkola ey'okwesemberera munno gw'olabanga emirimu gye gitagalatagala oba tali mulamu bweyagaza muyambi. Omugenyi omukulu Haji Lyaza abategeezezza nti basaanye okwegendereza ennyo n'abasaba okukwata obulungi ssente oba kapito nga tebazijaajamya. Wegatte ne banno zifune ojja kujjamu ekintu ekinakusa kapito ate kapito okuba omufunye mukuume osobole okutambuza obulungi emirimu. Ssenawulya baagala ayina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV.